Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtieyo, good evening to you all. How are you? How is the going that side? Hope everything is okay. Kansobo chimu kitambula bulungi nkola ya chingere ogattamu echingere n'ogattamu eno nenga mugamba mutya kansubire muri bulungi enaku lwakuna enaku z'omwezi 20 omwezi ogwokubiri omwaka 2025 oba kitegera butegezi tusigazaayo enaku ntonono enaku 9 insha Allah tusabe Mungu atusobozese tuberenga tutuuka mwezi omutukuvu ogwa Ramadhani kati bandwadde alusabani mutandika okwekebera ebintu byammwe mugamba zesimanya na alusa zesimanya bentuuka nkola kino mubiveeko mbalabudde okitegera tulina banafa ba MTN abakugamba nti bei dondolo buli kimu ekyayo kya bei dondolo data bei dondolo okuba amasimu bei dondolo buli kimu internet kawa obeera wano n'oba ogenzeewa essimu olugikuwa eitambuyisi bw'oba ku mukutu ng'oli ku WhatsApp message olugisindika naye waliwo woobeera omuntu n'akusindikira message nti how are you agisindise saawa 2 etuuka saawa 5 olwakyali mu how are you good morning kumpi mulimu afternoon okitegera naye nga ku MTN buli kimu kibeera malidadi ate nga tutambula nabo buli wamu nenjagala okugamba gwe alina Afro Mobile kyokola kyamaanyi nnyo era gwaina Afro Mobile sisuubira nti bw'ofuna Afro Mobile ofuna ebizibu mu ggwanga lino nedda kubanga yeekwanguyiza buli kimu togenda bonaabona n'abamakanika ba TV bw'ate otutteyo TV ate sima yaggyemu kano ate yataddemu kano ate yakoze eki gwe kasoba ng'olina essimu ye ne yaseereza oba okimaze bumazi nenjagala obabuuzako mwenna abali eyo abatwala ku Salam TV abatulabira mu bitundu ebyenjawulo nga si wano wokka Kampala wabula mu byalo eyo yonna ne mutakako Salam TV ne mutulaba okitegedde nenjagala obagamba nti muli babbeeyi nnyo mu abasinga okitegedde nenjagala obabuuzaako era olunaku olwaleero nyinza obbawayoko ku birabo olwaleero nange nagambye nenga asigenda bba mugumu nnyo so kubanga nali mugumu omwaka oguwedde ne guno omwaka mbeere mugumu ngenda bamba waayo ku birabo just banamukisa bagenda bba basatu bokka bengenda owa ebirabo kati gwali ku TV gwali ku Afro Mobile weetegeke abanamukisa aba ngenda bba waayo ku birabo ne mbabuuza mugamba mutya kansule muli bulungi enkola mugitegedde bwe tuli nnyo nenjagala okubuuzaako bane njagala okubuuzaako abantu b'Ekiryandongo abantu b'e Masindi abantu b'e Hoima mugamba mutya abantu b'Embale Solonko Tololo Busia mugamba mutyeyo abantu abali na Park ne Bigulu Kitugumu Arua mugamba mutyeyo how are you doing? This is Salam TV live and streaming live okitegera from here Media Plaza second floor opposite City Oil Kamocha katabe bantu beyo katabe eri side obalubalu limichi kale nenga mugamba mutya naye kaswe buli bulungi lero njagala babuuzaako weetegekedde otya omugenyi Ramadhan omugenyi atuuse omugenyi asembera mbeera kati fenna tusabe Mungu atutuuseeyo atugambe nti muddu wange nkuleese nkutaddewo kyekyo akuyingize weeyagale embeera ekyukemu okitegeera kati buli muntu yeejaga onadde eno onadde eri ab'emizikiti beejaga abaaki beejaga n'abali b'emmere ku mizikiti nabo beejaga abali b'emmere ku mizikiti nabo beejaga abayagala ave wano ayagala manya muzikiti kyogu ogwafumbye nti omuzikiti gwe Nankulabye bava ku gwe Nankulabye n'agenda ku gwe Wandege bava Wandege n'agenda ku gwe Bwayise bava ku gwe bwatyo abarotatinga bwati abane timetable yaawo okitegeera n'amanya nti bwenva wano nzira wano bwenva wano nzira wano naye okubuuzaako abantu mwenna bagenda okukola emitukuvu ejja umura mu kisiibo
bannaye twagala bagamba nti Katonda abakuwanzeeko edduso oyise engalo mu maaso ga alhamdulillah gwe umulo gikolera mu ekisibo gikolera eyo okitegera. So nenjagala okugamba abantu mwenna abali abandaba abambuuzaako ne mumbongako nenjagala obategeeza nti bannaaye nno ekiriwo kati abantu b'Ekatakweyo twagendayokko. Abantu bagenda wano ne bavaawo ne bagenda Ekatakweyo ne balaba embeera ng'era omuntu walumirirwa muntu munne n'agamba nedda nze bwe mba nina ow'okwebaka so olwo leero ngenda kwebaka wano nkyagenda kwebaka wali kweganga nina ennyumba ezisukka mu 4 emizikiti neeroboza myeroboze oba leero nsaalire mu Kyemmanga oba leero nsaalire mu gw'Ekyengulu oba ogw'Emimbali oba ogw'eno oba weeroboza bwerobozi. So nno bano bannaffe wadde ekyefaanaanyiriza omuzikiti tebakirabanga nako naye ng'ate gye bali basiramu bannaffe bali eyo. So ne tugamba nga weeri enkola yaffe tugamba nedda abantu bano bwe tuba tubagambye basobola okuwulira. So ne tukugamba gwe nnaali eyo atulaba mu Abakeedi Akeedi ab'omu Butale ab'omu Bagalaji ab'omu Hardware abeewa saagala mugambe nti nabaleseeyo tuzimba omuzikiti gwe Katakwi kati waliwo ali eyo nga agamba Katakwi yewa ogwo olaba gwe kennyini weebuuza obuuza Katakwi yewa kati saasira abaagendayo. So gwe wenna ali eyo gwali kulaba Afro Mobile gwatulabirawa tuli mu kuzimba muzikiti gwe Katakwi gwe kyoba okola ennamba baazikuteerawo ennamba weeri gwe n'ogamba nti nze nina omwiko n'ogamba emiiko gyonna egigenda ozimba omuzikiti gwe Katakwi jange tetukulinaako buzibu gwe n'ogamba nti oba mwe mugenda zimba mukole ki nze abapoota bange abatabula omusenyu abapoota bange ennamba nayo ngenda kubanjikuwa gwe n'oganze bonna babikole abasoma amatofaali ogajja ku mmotoka ogassa wansi ogakasukayo abo bange abookya ttanuulu abo bange abagenda osomba enkwe zigenda okwokya ttanuulu nze abalina tetukulinaako buzibu gwe kyolaba kyomanyi nti kyosobola nga kisobola okuzimba omuzikiti gwe n'obagamba bugambi nti bannayinzi kale obudomola bwe bagenda ofunisa wuzu bwonna ngenda bukuŋŋaanya bwange naawe tetukulinaako buzibu. So ennamba eri 0776 44 42 2 yeye namba ya MTN kuba tukozesa MTN be bantu balamu kwoteeka ssente n'ofiiringa comfortable nti yes kweziri. Ennamba eri 0776 44 42 20 oluzima masikidi ye Katakwi ng'osirika ate waliwo agambayo tobagambayo obeera ali ng'okirinze kugamba ya naye nga mugamba mutya kawiiki keeko kawiiki kadde katukuttemu amavumbavumba akasana ko kakyatulimu ekyo kyo tetulina kyakukola akasana kakyatulimu kati waliwo ali eyandaba gagamba akasana byebiki sebo taata wange ndaba ku Salaamu TV akasana katwokyezza wiiki eno Allahu akiba tennalana kuggwako twa jasi lwakuna naye akasana kye katukola kati mukuba nti akasana akaaka nnyo amazzi ne gagenda gabula bannaayi teri kintu singa luma nti kale amasannyalaze gagende amazzi gabuze omusana gwaka kati ebintu n'obitunuulira nga tobitegeera byonna obitunula n'ogamba naye ddala kiki notango nga wali weewaanira ku bantu n'obagamba ffe abantu b'emasanafu tweyagala buli kimu mazzi gabeerako amasannyalaze tegagenda teri bumenyi bw'amateeka kwegamba embeera eri kaamu naye n'otuuka n'oyagala oli ebigambo byo ng'olaba embeera ekususseeko ng'omusana ogwaka emasanafu awo namuŋŋoona ng'oyinza ogamba gwavudde waggulu egusooka gukkako wansi weeguti nga guli wano amazzi ne galyoka gabula n'ogamba kiki n'ogamba bannaaji kati abantu benna
naye gwali ogenda kumbulira biki ebiri eyo akasana kakuyisiza kati eyo ali eyo okumanya kaako otuuka n'ogaana yeddala kana akasana nkagende mu mbeere n'abantu bange tulipoke abantu ne bagaana edda ssebo sigala awo tuweereze tujja kulaba fenaffe tuli mu bisiikirize nobagamba kale bassebo sigenda batataaganya kambeere wano nga nammwe mundaba eyo tukwasaganye ekintu okitegedde naye nga mugamba mutya embeera bwetyo bweri embeera abalina amazaalibwa olunaku olwaleero amazaalibwa amalungi baba bakuzaala naye abantu bebazaala mu mwezi ogwokubiri wakati w'ennaku z'omwezi 28 na 29 ekintu ekyo mukikola mutya kubanga kati mulimu abantu abatalina birthday mwaka guno abantu bebazaala nga 29 temulina birthday mwaka guno temulina bebazaala nga 29 guno temulinawo birthday simanyi naye tunula kalenda yo toyinaawo birthday eyo yali ya mwaka guwedde era twagimala omwaka guno toyinaawo era bwoba kati mulimu amanyi abantu manyi bagamba omukujjukujju tajja busera waliwo oli asobola okugamba nze tebanzaala nga 1 March n'agamba 29 lwe bantwala mu ddwaliro 1 March ne banzaala abo nabo gye bali mujja bawulira naye nga omwaka guno mwenna bwe bazaala 29 inshallah omwaka ogujja we tujjonoozo balabako si mu bubi naye ng'ogamba otya ggwe ali atwala ku Salam TV nga weetesetese bannaye njagala obategeeza omumanyi wa Salam noza mwalabyeko ku auditions mwabirabye did you see the things how they were moving amanyi waliwo abeeyo bagamba sebo omumanyi bamubalanga we babibalanga nti nga we yakibala bwe kitambula ebintu byatabuse waliwo yaze naŋŋamba naye ddala kiki kyo kyewakimufa n'abantu mulwanagana n'abasajja kofa tekulwanagana n'abasajja tutya ebintu byebyo tuweetaba mu mazina ga nkima nga weewala omukiro okukoonako okitegedde gwe bwe weetaba mu mazina g'enkima kirizagaana emikira girina okukoonako tugaba abasajja twabayita abasajja ne bagamba ye ffe tetutidde ffe tusembedde ffe tusinzidde ne tubagamba aya basi tusimbule naye muganda wange akatuyo bakasazanga bibatuwe bati tubagamba oyo ye omumanyi naye tetwagala batiisa mujje twabayita ne mujja era mulimu abagamba kati okumanya ensi eno ze nkubulira gye buva ne gye bujja gwandaba ku Salam TV mu Kiguddawani ensi eno teyenkanankana kyovala ne Mukama Katonda bwe yali akola engalo zino tezenkanankana kuliko olumpi oluddirira bwe luto mulimu eyazze nga wallahi ya Mungu alinga agamba nti oba buli kibuuzo ng'akitta netugamba muddu wa Mungu ono akoze atya ne tumutiisa ne tugaa kale tusimbule newe twasimbudde naye n'asimbula so gwatannalaba audition genda ku YouTube channel zaffe eza Salam TV osooka otunuleko olabe gwalinayo omuntu wo nkusaba banaye abantu abo mubawe support abantu abo babakiikiridde abantu abo bose bagenda kuva eri ajje awangudde ettaka nga mu kika temuli yagula wadde kapoloti wadde kale akalimirwako omusajja abaleetera ettaka nga mu kika temulina muntu yakola hijja gwe mugamba nti ono hijja mu kika tujje kwatako ono nga taliyo nga temulina wadde muntu gwe mugamba nti ono ye yagenda mu mmanyi wa Salamu kyekino kye yajjayo abantu abo mubawagire mubalage sapoti bwe kiba kyetagisa kusimba bitooke ku makubo ng'awangudde mu kikole bwe kiba kyetagisa kumusitula nga ajja wano mu lwokaano mu kikole musajja yazze n'agamba abeewaffe banyimiriddeko
ekyalo kwenva nabagambye nti Salamu TV era yavuddeyo alese ekiragiro n'agamba wenzirirayo nze gwolaba wano nti oba chairman bayinza n'obumpa kubanga bandabye ku Salamu TV ate obutabaswaza ebibuuzo byonna n'embituuka ne tumugamba taata kyotegeeza nti abeewaffe kati TV zonna n'atugaa TV zonna okusanga ku kyalo nga TV yo eyinaba mu Salamu TV nti taata nti etteeka twaliyisizza ne chairman balina okutulaba ne mugamba ate nanga kati ate Afro Mobile eyo twagenze tukola research ku buli nnyumba ne tugenda nga ku buli nnyumba tunoonya omuntu alina smartphone wetusanga ennyumba emu ng'erimu abantu nga 6 balina smartphone nga tubaga mu downloading Afro Mobile tugamba omusajja n'agamba lyetteeka kati era omusajja ebibuuzo yabikubye budinda wali n'abiteeka wali byonna netugamba kale tumulinze mu round eddako so oyo y'omumanyi ezo no auditions kati wali wennyini wali naye nga mukasubire bitambula bulungi mujjenga obeerawo n'ogaba neetabe mnogana naye nyinza okwetabamu abaana abo ne balyoka bakugamba nti kati weetabyemu katukutabukire okitegedde so nenjagala okubanga mbabuuzaako nabagambye ngenda bbawaayo obulabo weebuli aba waliwo bannaffe abali abagamba oba birabo ki gwe tofaayo bakirabo ki oba kirabo ki nyinza okugamba nenga ekirabo kino nkireese nyinza obbawo ekirabo ky'edduwa nakyo kigaana nyinza obagamba nti mwenna kale mbasisiikanye mbabuuzeeko naddala abaana b'omu takisi awo ku takisi mpaaka empya mwebali nnyo mwebali ddala abo ku stage y'okasasiro awo bakyali bange waliwo ne baana ku stage wano okuliraana City Oil abasajja abo bamaanyi nnyo sajja bayonjo naye bw'osanga wa booda omuyonjo okuba mu ngalo bannantalabika naye nga mwebali nnyo mwebalire ddala embeera bwetyo bweri Kampala bwatu wali bwatu Uganda eri bwetyo terina nnyo tabbu buli omu akakkalabya abanoonya akasente buli omu kati bali awo essaawa zino ekiri ku mimwa Ramadhan bagamba Ramadhan etuuse kati ovala abantu kyekibali ku mimwa batala badde eno buli omu alina wanoonya wasikira ettooke onalisikalize eno onalisikalize eri embeera bwetyo bweri kuga bali awo we batyo mu mbeera eyo yonna so njagala okutegeeza nti abantu beetegese okuba nti bagamba nti abasiraamu abagenda okusiba ffe tugenda basiibulula gye bali abantu abo abaliyo nga beesunga bwesunzi balangirire nti oba balaba omwezi nti guzze bakakasawo basiibulire ku bantu awo wekikakasiza nti ddala mulina eggwanga abantu abalina ssente gye bali just tumanyi we bali abalina ssente nga ye mwetegefu okusiibulula abantu tafuddeyo namba ki oba ki ng'abanoonya bunoonya gye bali abo abantu era ninamu omukko gwe naguddeko nga ayagala nakutimba bipande va ku bino ebipande bannabyabufuzi bipande bigamba abantu mujja wano olunaku weeru tubeere nga tusibulukuka ffenna okitegedde so ngenda mukuumulako bwe nkomawo ngenda kuba nkubuulira kakyakaliwo kapyaki kyekigenda mu maaso tova ku Salamu TV kigudde wani katukomewo okutusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.
Flower. Osmosi. Silabasi y'obulungi. Power bank y'omutima gwange. Kasukali mu mata gange. Nsanyusa okulaba. Lero tugulireyo ku chicken. No problem. Muli buli kye mwagala. Nakoze dda order. Meka? 12. 12. Kati olaba otya bw'etoolako kino n'entolako ne kino ne neewola ne kano kati ziba mekaawo. Sente bwe ziba tezikumala teweetawaanya weesootinge ne MTN Momo. Kozesa Momo app oba nyiga *165*5 oyongereko ne Momo Advance osasule. Wanyute ku majani ga Nisha Black Tea. Nisha Black Tea ge majani agajjudde eddekendi lya Uganda. Ge majani agafenna kabala gateereddwamu ebirungo eby'enjawulo ebiwoomesa caayi. Gano gamangu ate nga gajjira mu grams 10, 25 wamu n'ebitaano. Aba hoteeri, restaurant, gano ge majani agayaayaanirwa kati. Genda ku dduuka lyonna oba supermarket basabe Nisha Black Tea. Nisha Black Tea ge majani agatwalibwa ku buko. Gumusuubuzi kuba ku 0745 368 348 oba 0759 690 163. Nisha Black Tea, the taste of Uganda. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Willy Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.willytravel.com or our social media platforms at Willy Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Willy Travel, your life-changing journey. How to protect yourself from misinformation on social media. Check the source. Who posted it? Is it from a credible account, news outlet, or expert? Be wary of anonymous or unfamiliar sources. Look for verification. Check if the account has a blue check mark on some platforms or a history of reliable content. Islamic Banking Tips ziwagiddwa Salam Bank. Islamic financing tebasobola kufandinga kintu kiwakanya ate amateeka ga Busiraamu. Tebasobola kuwa ssente ogende mu betting. Tebasobola kuwa ssente ogende osuubule nti kyengenda okusuubula mwenge. Ekyo tebakola ki? Tebasobola kuwa ssente nti ogenda kukola brothels mwe batundira bamalaaya. Ebintu ebiwakanya enkola y'Obusiraamu amateeka gaabo Islamic finance tebiyingiramu. Lwekyo bw'oba oli wa betting mwe abalina betting temujja, mwe abalina ebirabo by'omwenge temujja, naye ekirabo ky'emmere jangu kwegamba nti gwagenda okukola ekintu ekivuganya kyo baba bakita nti eri sharia compliant. Islamic Banking Tips ziwagiddwa
Salam Bank. Ekutusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Ndowooza okitegedde butegeeza ensonga eyo nti osobola okuba nga bw'olabanga ebintu bikalubye ng'olaba akasente ddala toyinaako osobola ogenda ku MTN Momo n'ogenda n'osooka okasokolayoko n'omala n'okomawo n'obagamba nkomyewo nga boss n'obamala bali n'obagamba nze akasente nja kukabaddizawo tebakuyinaako buzibu tebakuyinaako tabu eyo gye bayise MTN everywhere you go baba basinga teri mulala asobola teri muntu akuwola n'akuleka n'oweeyagala osooka omaliriza ebibyo olyoka omusasule era oba oli awo ng'akuwoza okyeyagala ng'amasimu gatandika ovuga owaaye kyokka yagambye nkuwadde ebbanga bwe riti oshegera nekugamba bugambi wasasanya amawulire ag'obulimba kirekeraawo kikome enyembo ze twala kuddamu kubanga tujogerako wano lekerawo okulimba lekerawo okusasanya amawulire ag'obulimba soka oganoonyerezeeko ogakakase ogasengejje bw'omala ogakole ki bw'omala ogawa abantu nga ddala geego so kumala kugamba munnaye nno gundi yagambye kino nebisooka bikkalira ku matama olawe bwe bagenda okukwata ab'obuyinza bakuteekeyo lwakagambo koyogedde tokakasizza oba bituufu oba si bituufu gweyagadde kiyisaawo nenjagala okubuuzaako gwe natulaba ng'oli eyo nga MTN Momo kwaddeyo kasente nga weewozeeyoko oluvannyuma n'ogamba nti kanzije njoge sikuyinaako buzibu nenjagala okutegeeza Sunday ennaku zobeza 23 omwezi guno ku Run Competitions wali ku Serena Hotel muwanguzi ogenda bba weetwalira emmotoka so wenjagalira omuntu yenna ng'otwala ku Salam TV ng'oli eyo ninawo tiketi 2 nyenda kuwa emu ya mkyala endala ya mwami kigenda bba kyangu nnyo gwandaba ku Salam TV essaawa zino zinina tiketi 2 zengenda okugaba olunaku olwaleero obanga mwetawa mu ku Run Competitions ku lunaku olwa Sunday gwe kyoba okola omuntu asooka okujja wano ku ssaawa wakati w'essaawa 12 ne 12 n'eddakiika 15 ngenda muwa tiketi gwe bw'olaba nga nvudde ku mpewo wakati w'essaawa 12 paka 12:15 oba 12:00 ngenda kuwa tiketi kyekyo bwe bulabo bwe nabagambye omwami omu n'omukyala omu tiketi ordinary kuva 12 paka 12:00 ngenda kuwa tiketi kale nyagala tubeere nga tugenda mu maaso tubeere nga tuwayamu mumbuli ebiceere mumperezeko ku bumeseji bane muludde okumbuuzaako abantu bali muludde okumbuuzaako simanyi kye mutegeeza nze ndi muntu munnammwe mumbuli mawulire ekyagaffe eyo nenyaga okusaasira abantu bonna bambi abafiiriddwa olunaku olwaleero abalina abalwadde nti embeera bwetyo tugume embeera bwetyo leero osanyukamu kyano bwe bityo bibanga byaba basindisi batukutuku abakola mu tukutuku leero kafudde enkyakakoze nyatumiraako abantu nga ebitundu gye mubeera bakola makubo mugume abakulu bangambye mugume abantu bali eyo ono nagamba business yange tekyakola oli nagamba kino banaye mugume embeera bweto bali mukutereeza amakubo so yonna gye batereeza amakubo abakulu babagambye mugume naddala abantu besalaama awo abantu b'ebugoloobi abantu bawano Bukesa mugume mbeera ejja tereera awo Bukesa okusaapula awo ngagenda kusaapula awo wansi awo hostel awo eziri awo mugume baba ekinaawa as usual it is like that kinaawa nakawuka natete kabojja
gweyongera mu bitundu ebyo byonna mugume kyova abamasajja abo bakivaamu batereera masajja babakolako naye era waliwo wali awo akalumira awo waliwo awo ke babuukabuuka waawo kabafuukira obuzibu kabafuukira obuzibu kabalemeddeko kabazze eno n'eno okitegedde njagala okubuuzaako gwe ali eyo mu katale kati mugenda tuuka essaawa omanyi kati bino ebintu by'eggwanga lino bizibu essaawa zino bw'obanga olinamu kasente okkirizibwa okubanga oweebwa amagezi agakugamba nti tandika okugulayo sukaali otandika okugulayo ku bintuntu ebikozesebwa mu kisiibo abaana abo bamanyi okugira nti ekisiibo kituuse ne balinnyisa ebintu naye bannaye tubasaba abatunda ebintu bye tukozesa mu kusiiba bannaye temwambusa nnyo bisale eryavu lisigale ku nusu 4 oba 5 wakiryambuka paka ku 1,000 bogoya wakyayambuka okuva ku 1,000 ekiwagu omunwe ne kugenda paka ku 1,500 lwaki obutunda buva ku 1,500 ne bwambuka paka ku 2,000 bannaye tusaba busabi n'obuwembeefu tufukamire banaye tubasaba abaddu ba Mungu temubasikasika nnyo ogenda owulira nti sukaali yalinnye abadde ku nnyaawo 4,500 awo ogenda owulira ayingidde akakaaga n'ogamba naye nga nja kutumirako abantu b'omu butale abantu b'e Nakasero mu katale abantu bo Kaleerwe abantu b'omukatale ke Kasubi bane munda banzuunwe wembayitaayitamuko temuŋŋaana temungoba mumbuuzeeko temubeerawo nnyo b'amaanyi temuteekawo nnyo kifuba waliwo abaagala noteekawo ekifuba ne bafunvubira ne bakola batya nobagamba bannaye tukakkane kati gwe omusana gwaka naye omusana tegwaka mukwaka gwaka ne mu nsawo zaffe waguvudde mu kuba nti gwaka ne mu nsawo zaffe ne gukkiriramukko ne gusooka gutugamba nti mwe musaaga naffe tulina obbakola ki tulina obbakwatamuko akantuntu nenyayo otumirako abantu bwenna ng'essaawa zino oteekateeka fuluma ggwanga lino ng'ogamba bannaye musana ogwase buli kimu kanofuneko kyenfuna mbeereko wentambula n'ofaanu mu ggwanga lino n'olinnya akanyonyiko n'obaako gy'ogenda naye otumirako n'abo abali eyo nga bagamba wallahi ya Mungu ekisiibo kyebweru ekyo kirina engeri gye kikwatamu omuntu ng'ogenda boosibuluka ssaawa 10 ffe tubeera ku ssaawa 12 eri musibuluka ssaawa 3-4 ogaa tekijja soboka kansoke nkomewo kewaka mwezi nga gumu inshallah nja kuddayo n'osaba liivu n'obagamba ne bagamba kale genda nojja noga 12 ssaawa emu uvuze mmanyi ziri paka ssaawa 4 ogenda otuuka tokyasobola kusitula na lubi naye twagala obbategeeza ekisiibo si lutalo si lutalo nti waliwo akugamba lutalo si lutalo gwe obulamu bwo bw'olabanga obulamu bwo tebusobola kumalako tokaka abakadde tokaka abakyala abakazala tokaka abaana abato oli asobola ova eri n'agamba nti nze owange emyaka 4 notandi myaka 4 myaka 5 nsajja kikyobogezaako okukola ekyo naye nga bwekityo bwe kiri ffe tukyetegekedde inshallah mu bulungi ate kyemmanyi ebintu bya Mungu bizibu obudde bugenda bba buweweevu ogambe ya Rabbi kiki kwegamba ng'osiba n'owerabira nti wasiibye n'okola emirimu gyo n'omaliriza nga tewali kasana kakwokyeza tewali bugumu kiki oba nti nga just oli awo nga gamba Mungu ng'atukwatiddemu
kuba ye Mungu musaasizi tasobola kuleka baddu kuguno omusana ogwaka Mungu n'amala gwake nga we gwaka nga woosiibye Allah kiba kikambwe naye nga bwe kito bwe kiri embeera eba ya friend tubuuzaganye tosiiba n'osanga omuntu yenna omisiwa gimwetimbye yenna n'ogaba bannawe muddu wa Mungu abadde bannaye tusekeko nsanga mbuuzaako waki oba tombuuzaako mbuuzaako si bya lutalo batugaye si lutalo gwe lwaki oba oyagala oteekawo olutalo lwaki oba oyagala oteekawo olutalo come and greet me say hello to me I say hello to you okitegedde naye gwe n'oyagala obeere n'olutalo kwegamba ng'ogambira ddala nze temumbu naye otumirako abantu abali eyo abagattagatta amapeesa wano na wali abagatta amapeesa nenjagala olabula bannayuganda mwewala abantu be mwewolako ssente nakusaba national ID abantu kati national ID boga osobola okunoonyayo mu bantu 10 abantu nga mukaaga nga tebalina national ID zaabwe baziteeka mu bamanerenda mulekerawo teeka gavumenti yabagaana ebintu ebyo ng'omuntu nowaga omuwola n'omugamba leeta ndagamuntu leeta passport MTN nga weeri kuba ebintu byonna yabiraba n'ebitegeera okitegeera naye omusajja nakusaba national ID sente nakugamba ziweeyo mu dakiika simanya oluvannyuma lwa wiiki ate nakongezaamu amagoba kwega byonna nga byakifere temubyesembereza mubyesonyiwire ddala mubiveeko okitegedde mubeere mujjeno ku mukutu gwe mugenda okweyagalirako omukutu ogugenda obbawo emirembe omukutu oguta bakuwa ne ssente ne badda ne ku byabwe ne bakwesonyiwa ekisooka bukimba kikuwa ku bbeeyi ddondolo eddakiika n'okubira abantu bo bonna n'obagamba kubira contact list yo yonna mu ssimu tebakuyinaako buzibu data n'okozesa n'otaleka n'oteekako abantu tebakuyinaako buzibu era tebasobola kukwatako kuba bakimanyi oli muntu waabwe owangaala nabo bawangaala naawe naye gwe n'osalawo obaveeko ogende mu bali bakyala kimpadde bakufere bakubira amasimu nti simanya ffe twasoma ffenna simanya twakola biki bakufere obusente bwo bwonna bw'okoleredde muntu yo muguno omusana ogwakanga ki abasajja bakwata akasente ko bakatwale lwaki obeera mu bintu ebyo ebyokuba nti oferebwa tokkiriza kufera beera steady bw'oba olina akasente kojja mu banka beera sure ennamba ye eya digiti 4 tobaako gw'ogigabira gw'osanze awo bw'owulira nga biganye ddayo munda okubuuza si musango edda baatugambanga okubuuza si musango nti munnaaye nsaba kunnyambako wano toswala nti akanamba kange kano ke kano okawa wa banka yennyini ate n'owa banka naye tokamuwa tomuwa piniyo gwe mugambe bintu biganye mu ntereezeemu bamala okutereezaamu we bati wano na wali oteekeyo ensonga zo naye bino osanze abantu basimbye layini olw'okuba gwe oli ku bwangu okutte oyisa omusirika olina mu mmotoka nno mulimu abantu abakola ebintu ebyo ali mu mmotoka agenze ka ATM asanzeko abantu bangi naga yeba mfaaki nayita akuuma sukali jangu namuwa pini ne ATM zigirawo ku sente ozimpi ddala lwaki oba okema omuntu ffenna tuli bantu tetuli bisenge tetuli miti tuli bantu so twebereremu kuba teri kiruma kubanga okoze akasenteko omuyayi n'akatwala mu lukujjukujju obuguma obanga essigiri ekyamuukiridde ng'omuyayi akubye akasenteko
mama bw'okuba ng'odda waka ab'ewaka baba balina okwesiba bbiri kubawo emigere giyinza okubeera awo n'empi mukanya kulaba muntu taseka munyiiva aganya oli emmere akambuwala biki kumba akasente okitegedde nenjagala obbagamba ekitubonyaabonya kati omusana ne gubula okututta tetwakuuma butonde bwaffe kati kino njagala nkigamba olwaleero omusana ogwo ogukwokya ne gukutuuka paka ku mutwe kawompo kano watema emiti towazzaawo kati owulira wenna obuguma omubiri gubuguma olunaku onaaba emirundi oba emeka nawe kennyini gy'otamanyi watema emiti towazzaawo lwaki oba okola ebintu ebyo lwaki oba okikola bwe tuba tutema emiti tusimbe kati waliwo abali mu bisiikirize beeyagala tebalina nnaku they are relaxing eno banyaka kukaza akannyogoga eno basoma ku mpapula z'amawulire eno bali kwegamba beeyagala gw'oli eno omusana gukkalirira mu lujjalo wazimba ennyumba eyokya oluva mu nnyumba eyokya tolina waakwega okuba nga afuluma ekibugumubugumu ekyo odda mu compound temuli wadde omuti omusana kwegamba gukuliko gukwetoolodde 360 n'ogamba bannaye enkuba etonnya ddi mukama katonda n'addamu essala z'enkuba n'etonnya amazzi amayitirivu negalyoka gayingirira ennyumbayo anti emyala wakasukangamu obucupa bikasasiro olwo n'ogamba bannaye obagwaka kwegamba ng'oli awo wakati toyagala enkuba etonnye toyagala omusana gwake you are there in the middle okitegedde ekintu ekyo ng'oli awo tobitegeera waliwo wano yaŋŋambye nanga guno omusana ogwaka bwe guti musajja yagambye guno omusana gwe mulaba ogwaka bwe guti bw'oba okimanyi gugenda kuyisa bubi upstairs please totambula neŋŋamba kati abasajja banajjawo akasente ak'okulya naye tolaba nti gwaka ababoodaboda bo bakulaga nti bo ne jaketi bali bati gwokya mwemukaaba ebbugumu engoye kati twambala esaati zetwambala zeezo esaati obuwewera sizezire esaati gyoyambala nga yonna eringa ettundubaali ekaluba twambala buno obuwewera weebuti bwe busaati bwe twambala okitegedde bwe busaati bwe tukola ki bwe twambala naye ababooda bakulaga nti nedda jaketi embeerako n'osanga owa booda omusana mungi ataddeko jaketi ataddeko elementi n'omugamba oli mu sawuna weefumba osala masavu oba okitegedde so nenjagala ogambako abantu bannaye amakubo abaana baddamu okusoma tuddemu tukozese bulungi amakubo junctions wali junction yewandegeyeeye ku bitaala wewandegeya ne bwayisaawo omusirikale abeerawo nga zitambula bulungi naye oluba okukyukamu bwati obasooka n'olyokwolaba akalipagano ono ayisa ono ayagala ayita eno oli ayagala bbuka nogamba bannaye kikikyo kyokka waliwo amakubo agamu nga ne waba tewali musirikale wa traffic emmotoka zitambula bulungi bano abajja ziyimirira ne balekera bali ababooda ab'obugaali n'abantu naye genda ebwayisaawo wandegeya nankulabye ku bitaala wali ewa bakuli kyova olaba omusirikale awo abeerawo 24/7 reason being tetulina mpisa za ku makubo banaye tuddemu empisa z'oku makubo abantu abatikka abaana b'amasomero mu bumotoka obwo sima babita bu school shuttle ne mutikka abaana ne mubapakira mulinga bapakira ennyanja ze mutwala mu katale Nakasero banaye bikome akamotoka katikka 14 nemwe ne muteekamu abaana nga 30 mulinga abaga nti mukutte boxi z'oba zaaki muzitwala mu hardware
boda nosanga boda masa ataddeyo abaana babiri amabega basatu n'omugamba mukama wange kikicho mubirekeraawo nze mbagamba twagala tuyingire omwezi omutukuvu nga tuli mu mood nga tewali kitutaataaganya tewali kyetugenda kweraliikirira tewali kyetugenda kola mbagambye nina tiketi 2 eza Quran competition gwali atwala ku Salam TV okuva kati saa 12 paka 12 omwami anasooka oba omukyala anasooka ngenda zikuwa ordinary ogenda olabe ku mpaka mutambuleko bajamani sekayagaba mutambuleko mulabe ebintu ebigenda tambulako bulijjo sereno ogiraba bulabi nti yiyo leero giyingiramu ordinary ticket tuva Salamu kyekyo kyekola giyingiremu fuba okulaba nti okyajinga essimu yejjule ku Sunday yambala bulungi genda wekubisa ebifaananyi abatuuze obagaye mwe Serena yino mugiraba bulabi ne mugisomako mu mawulire mukola ki nagibaddemu munda gwe buli woolaba wefotola ekifaananyi bw'oyimiriranga Kapulu wefotola ekifaananyi bw'oyimirirawa wefotola ekifaananyi abasiraamu bakakase bagambe ya musiraamu atulina kati omukyala ali eyo oba omwami omu n'omukyala abasooka okujja wano kuva saa 12 mpaka 12 ticket ordinary ngenda zibawa mweyagale ekimere kirye okikuba ekifaananyi osooka ove mu Billy Soup osooka omwesonyiwe obagaye Billy Soup no please not today obagambe emboga not today omga akawunga not today nako kagamba omusiraamu leero atuvuddemu bagaya not today basmati yes today ekifi ky'enkoko yes today ekoloni yes today kijwise ekyo yes today bw'omala olumala obifaananyi obitereke mu ssimu mbeera bwetyo bweri so nenjagala okubeebaza mwenna ababaddeko mwe kasa mubeerako ffe tubeera kalaasi okitegedde nenjagala obeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abalala kabajje nabo babakwatemu kye babakuttemu paka eyo gye tunaagendera amanya Ibrahim Bagalalo kulwa bannange bonna mbatumiddeko naddala abantu beeyo mwenna abatwala ba MP2B ba chairman to B mwenna buli yeesimbyewo batumiddeko njagala bagaliza akawungeza akalungi tusikane omulundi oguddako insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubeere bulungi. Baba Ekutusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Could be Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk to